Okulwanagana kuno kutandise saa mukaaga ed'obwire obukeesona kw'olwaleero Kisembo Paul omukozi mu katale akalina akaidinda yatuuka okuva mu bulamu bw'ensi. Ensonga eyaviirire kwonna okufa n'okulwanagana kuno abeebonere kunageebwa kuba nti kyaviire ku babiri omuli Kisembo Paul okwotere ne Michael okulwanira omuwala ategerebwako amayina ga Vicky ku bbaala eno eya Managers Pub ku kyalo eky'e Wanyama. Jago Ramadan nga ne muganda wa Paulo okutuuka eno natinonwera ebintu bino engeri ye byatandiseemu n'ebyakomenkereza. Nga bamanye ebbala bakoze eki beesisesseemu ne tubafulumya ebweru. Mama mpaja azaala oyo omwana n'afuluma wabweru n'agamba muleke balwane. Ne tumugamba mama oli muntu mukulu otuzaala. Lwaki okkiriza abantu bakole ki balwane ne tumuvumamu. Era nze mwina adenge namukuwadde mukulu nga mama ngenda kukubira bwereere natama nakola ki n'agenda. Yagenze Chali wange nangamba Jagwa njagala kulya ku chips nesale kubo kuba bale eri opposite nesale kubo mukubira amaji gaya atudde ku pavement gaye balwanyira kwa yamuzize sad nadda munda nakola ki nachuse sad nakomawo n'ekiso nafumita Chali wange wane kyasose cyana kimukubale kyosana kimukuba mukutu kati nze mbanje eri sibimanyo mayinga chips byakulinda mbanga Jagwa kapapa uli agudde okuba yagudde office we bati ngendo tukala mukitaba kya musayi ngendo muyola walai nga asata kolaki ono mu biyengoyengo eby'amaziga akoba nti ne bwe yabayira ng'ali kula embyala embi ono okumutwala mu ddwaliro ng'amaze okumukindaga ebiso tiyafunye buyambi ekyamuviirireku okutuuka okufa. Bambuzo ina sente mekana bagamba ine 15 ndaziwa wa boda okitegeera yabaddewo omusirikale okitegeera era bwe mbamulabye nze mu manyi tubeerawo ne Chali wange tubeerawo zingide saa 8 nekubira abaana esimu wansi mugamba bana kapapa labikakoze ki afudde kwasinza omuntu afudde ngo mu ngalo lasta wazira okusinziira ku bambi ku batyami be twogereeko okunabo batukoba nti Michael abaire akuuma bbaala eno ng'akola nga kanyama wazira ng'alina abantu bangi batuusisaako ebisago ng'ono nti n'asooka okumukuba ebiso. Nga ng'akuba beine walina gwe yakuba yabe ali mu idwaliro nono gwakubya ava mutunga ebiso kuba naye kama kwogera yankubako neze siri musajja mulwanyi namugamba Michael osobola okukuba kuba tosobola tu okwogera ku ssentebe w'ekyalo kino akoba yena yewuniza ensonga ezifaanana diti kubanga kobenga kubaako okulwanagana aye ng'abantu batuuka kwetema kweyita. Zedo wibi twataawo ebikwekweto lwagema abantu lwagema abayibi polisi polisi twabirwanisaako era olulala bafumbitako ni sekretary wange bamufumbitako ebiso sekretary mu mwezi awo lwali bagwakuna. Bale naawe abaire obutema okusinziira ku bantu abali ku kyalo kino bakuba ono Mike akolanga kanyama muno akoze nga ati yabaako n'abantu batuusaako ebisago ng'eyasooka yamukubisa amasanalaze ava mu bulamu bw'ensi ate onde gwe yakubaako ali mu ddwaliro ng'ono Kisembo Paul ajaba wa kusatu ng'ono amutuusaako ebulabe. Omulambo gwa Kisembo Paul akagiriko abaire nti mukozi mu katale akalina akaidinda kunchi okwona kw'olwalo gutwalibwa olukatale ebikumi n'ebikumi abasuubuzi obedda okuba ng'akuma kweriisa evainuma era okuva wano atwalibwa ku kyalo kyabeera awangaala kwe Wanyama ajaaja ova atwale mu disitulikiti ey'ekamuli ku kyalo eky'Obupadengo asobole okuziikibwa. Wazira bwe tukolera amawulire gano nga poliisi y'omwedinda kebeeye Bugembe kali kwogera ku nsonga eno aye ng'amweragali kuvanga mu nsonda lefedde zigadiraga nti Michael eyatemulira Kisembo Paul amaze okuba ng'avunizibwa era nga tudda kunoonyeza ki ekinakusobola okuba nga kiririra kubanga n'abataka bali kwenda kwekalakaasa okumalawo famire y'abano abali kwedda ng'oleeta obutemu ku kyalo. Ninze Sam MWESIGWA, Baba TV, Amakonde.